Bannayuganda bannange mwenna balamusizaako nnyo ddala era mwebale kubeera nga mutuninga ku channel yaffe eno. Amannya nze Africa Malik Mbuga era nga nzize okunnyonnyola ku nsonga ezikwatagana ku economy. Mbebaza okugoberera show yaffe eno okuva ku gye twatandikira nga twogera ku gavumenti kyeki. Netujja nga tuttaanya lwaki ensonga tuzingizaamu gavumenti ate nga twogera ku byanfuna. Tugamba nti gavumenti etwala ebituulu oba erina amaanyi nga 80 ku buli 100 ku ngeri economic system gyegenda okubeera ng'etambulamu. Naye nga tetunagenda wala nnyo, nyongera okuttaanya ku nsonga eno nti economy kyeki, kubanga tufunyeemu obuzibu mu kunnyonnyola economy ne business ntulemu okubyawukanya. Ebyenfuna ze business ze tukola okufunamu akasente. Tuyinza okugamba nti ebyenfuna ye business, naye ate economy kyeki, kubanga economy etwaliramu business ez'enjawulo mu nsi yonna era zonna tuba tuzitwalidde wamu okugamba nti economy. Kati economy yo ngeri gye kyawukanamu ku business, business erina byekozesa okubeera ng'eyimirirawo. Mu byo mulimu capital, mu byo mulimu human resource oba labor, abakozi abagenda okugikolamu. Mu byo mulimu ebintu nga internet, ku mulembe guno omupya oba omulembe guno omuteebi gwe tuliko, oba generation Z oba ne X ze tulimu, internet naye yafuuka factor of production. Naye waliwo okuba nti otunuulira business okuviira ddala ku musingi eri gy'eva, mu raw materials zetugenda okukozesa mu business eyo okubeera nga efunamu products oba services zegenda okutuusa eri omuntu, ate n'omuntu oyo n'agikwata n'azisuubula n'azitunza omuntu omulala, n'oyo n'azitunza omulala paka we zituuka ku muntu ate asembayo okubeera ng'agiganyulwamu. Katugeze peni eno ekolebwa mu plastic, erinamu ne ink, ate yo plastic tumugyamu byproduct ya petroleum. So peni okugiraba ne tugiprocessinga gyeviira ddala eri ewasookera ddala mu kukola cover yaayo, ate eva mu petroleum. So economy etunuulira ddala product okuva gyeviira paka wetuuka ku muntu asembayo nti nze agenda ogikozesa okuwandiika paka wentuukako. Kati kisobola kitwala mu kugeza nti ku buli business yonna, oyinza okuba bibyo bijja mu nnimiro nga oli mukyalo otunda mu katale, oyinza okuba nga ebibyo okozesa mpapula okola mu ofiisi nga omuti gwe bagijjako eri business y'okusala omuti okugyamu paper, nayo tugi-includinga mu economy. So mu business yo oba oli mutunzi oba oli mutunzi wa ream of paper, naye ate nga mu economy tukubalira ddala nti nno olina leakage n'omuntu atema omuti ogusembayo eri okugyamu paper mu business eyiye. So economy erabira ejjira ddala okuva ku muntu eri business gyetandikira wansi paka ku muntu anaasembayo okukozesa product oba service eyo gy'okola ki, gy'owoze nayo mu katale okufunamu akasente. Lwaki tuleese embeera eno okunnyonnyola economy era kijja kutwanguyira nnyo okutegeera bwe tunaayawula ebyenfuna ne economy, kubanga ebyenfuna oba otunuulidde kintu kitono, economy oba otunuulidde kinene. So mu kunnyonnyola okuddako, tulaba egavumenti wa weeyingiriramu, kubanga business ezisinga yeesalawo business kyekolebwa mu ggwanga eryo oba nedda, yeesalawo emisolo ki gyenateeka ku business eyo, obungi bwayo oba obutono bwayo, era nga yeesalawo omuntu ono business gy'ayagala oleeta tugiteekewa mu ggwanga lino. Kyaleese factory ya sukaali tumuteekewa Jinja oba tumuteeke Gulu etali bantu ate balima sukaali.
byonna gavumenti ebinamu omukono era erina amaanyi agabikola ki agabi influencinga. Ensonga lwaki ensonga ya gavumenti nkulu nnyo. Bannayuganda bannange nyongera okubategeeza era nate nga tunnyonnyola Uganda yaffe eno kuba tugenda kugenda nnyo mu nsi za wala yadde ez'aba neighbor. Uganda egwa mu kkowa lye bayita mixed economy. Mixed economy eriwa? Mixed economy ye economy gavumenti n'abantu ba bulijjo, government ne private entities oba private individuals oba public and the private sector bakwataganira wamu oba bombi bakola gavumenti n'abantu aba bulijjo okuba nti nno bonna baproducinga ebintu ebigenda okugulibwa oba bakwatagana mu ngeri abantu gye bagenda okufunamu products ze batunda mu ggwanga. Jjukira nti okuregulatinga economy oba okuregulatinga business zonna mu nsi, gavumenti omugaso gwayo oba ensonga lwaki ekikola eba eyagala abantu b'ensi yaayo bafune ekyo ekisinga obulungi eri ssente zaabwe oba kye bayita value for money oba improving the people's welfare. So gavumenti wano tugirabanga mu Uganda yaffe eno okuva edda n'edda ku mirembe egyasookawo ezze yeegatta n'abantu nga bakola bizinesi zaabwe eza bulijjo, naye nga nayo erina bizinesi ezaayo zeekola sinakindi egaziwamuko n'eteeka omukono gwayo ate mu buvunaanyizibwa obulala bw'erina ng'okuteekawo emisolo ate gijjeko gizzemu giyambe abantu mu mbeera endala, kubanga si buli kimu nti nno omuntu wa bulijjo anaakikola. Omuntu ayinza okubeera ne ssente naye nga tasobola zimba ddwaliro, omuntu ayinza okubeera ne ssente naye nga tajja kuzimba luguudo olw'ensonga ye ebyo byaba amaze obituukiriza. Ate kati gavumenti ebeerawo ng'okucekinga ku bintu ebyo n'okutwala obuvunaanyizibwa nti buli omu at least mu ggwanga alirimu alyeyagaliramu. So Uganda mixed economy, gavumenti n'abantu bakwatira wamu okulaba nti n'abantu ensi yonna abantu baganyulwamu ekisinga obulungi. Naye mu kutandika show yaffe eno twabuuzaako ekibuuzo era ekyatuleetera okufuna omusingi omutuufu kwe tutandikira economy wagwan kubanga lyerinnya lya show kututambulira. Ne tubuuza nti capitalism oba Obu'Capito, communism oba kyetujja okuyita obucommuni, socialism kyetujja okuyita obusocial. Abannayuganda nyongera okubategeezaako nti socialism tekitegeeza kusosola, kifaanaganamuko n'ekigambo ky'Oluganda kusosola, naye socialism kigambo ate kyo oba oli awo kitegeeza nakyanjawulo ku ekyo ky'Abannayuganda kye bamanyi, kitegeereza ddala kubanga ebintu byakwatira wamu. N'ekirala Neo-Liberalism naye nga economic system kwezenya eriwa gye musuubira eyinza okutuyamba gavumenti yaffe eno esobole okubeera nga Bannayuganda ebawa ekibagwana oba etujja mu kattu ke tulimu ak'ebyenfuna. Bannayuganda abasinga batugamba nti capitalism yesinga, so n'olw'ensonga eyo tugenda tutandika show eno n'okunnyonnyola capitalism oba Obu'Capito kyeki. Amannya gano ntaddewo mateeke olw'ensonga nti tetugalina mu butuufu bwago mu Luganda. Capitalism tekiri mu Luganda, socialism tekirimu mu Luganda, communism tekirimu mu Luganda, ne Neo-Liberalism tekirimu mu Luganda. So ensonga lwaki tukozesa amannya ng'Obu'Capito okutegeeza capitalism, Obucommuni okutegeeza communism, ne tukozesa Obusocial okutegeeza socialism, ne tukozesa ne Neo-Liberalism oba Obu-Neo-Libero okutegeeza Neo-Liberalism. Capitalism katutandike mpola mpola tusobole okubeera nga tutegeera bulungi. Capitalism ye economic structure or economic philosophy gy'olaba ensi nga za America, USA oba ensi nga Germany, ensi nga Italy, France, UK oba Britain kwe zitambulira.
ndowooza kijja kuba kirungi singa tudescribinga Obu'Capitalism kyeki oba Obu'Capito kiri kitya kyekifaanana kitya kuba Bannayuganda abasinga bagamba nti Obu'Capito bwe businga. Capitalism yes economic structure nga gavumenti tejja kukkirizibwa oba tekkirizibwa kwetaba nnyo mu nsonga za byanfuna by'abantu. Gavumenti kyerina okukola kiri kimu, ebawe obukuumi mu nsonga z'amagye poliisi, ebawe structures mu banasasulira omusolo baba bakoze, etegereke n'emisolo abantu gye balina okusasula. Ekomawo esigadde bizinesi ebiveemu, erekera abantu eddembe okuditamininga okusuubira ddala ku prices z'ebintu ze batundirako oba emiwendo gye batundirako, abantu badisaidinge ddi lwe banaatunda, ddi lwe banaakola, basasula mmeka abantu ababakolera, era nga gavumenti eba erinamu omukono mutono nnyo mu bizinesi ya bulijjo. So amaanyi ga gavumenti mweno gakoma ku regulatinzi biri ebinene ebya waggulu ng'omusolo, wabula bizinesi y'omuntu gavumenti teyingiramu. So ye capitalism, era Abamerika ogendayo olaba nti kati nti engeri gye baoperatingamu olaba nti freedom nnene nnyo. There's freedom for the buyers and sellers. Oli aba alina choice eyokukola ki, okukola kyonna kyayagala, ate tekikoma ku bintu byokka bye bakozesa kubanga economy kintu kigazi, ne property rights zennyini obwannannyini ku nsonga gavumenti tekirinamu mukono, era gavumenti teba nakyayo mu capitalism omutuufu. Property rights ziri private. There's a wage labor government determining ebintu nga minimum wage ne maximum wages tebibeeramu. So abantu baba beesambidde ddala gavumenti nga kibajjagalako kiri kimu, bukuumi bwayo, ebisigadde babirekera abantu ba bulijjo bakole. Ensonga eno oba capitalistic economy oba Obu'Capito, obulungi bwabwo nti abantu babeera encouraged okukola, kubanga gy'okoma okukola gy'okoma ofuna ssente, gy'okoma okulaakulanya mu bizinesi yo gy'okoma okuwa abantu abangi emirimu. So gavumenti naye ebeera ekuyambirako awo, nagamba kampani eno weeti ne weeti ennungi olw'ensonga tujja giyambako tugikendeereze ku kino ne kino ne kino ne kino, ebeere nga egeyongera okugaziwa olwansonga nti nno abantu bano bakoze bulungi, naye yo nga yo nga tegaba mirimu. So teyinza kugenda wa gavumenti ate kiba kizibu nnyo ate okugenda ewaayo n'ogicomplainingako emirimu obanga okozesa obanga mutambulira mu system eri capitalistic. Naye capitalism ono azze akyuka okumala ebbanga, musikirizeyo twogere ku capitalism yekka. Capitalism ono yatandikira ddala mu centuries eza 16, mu kyasa kya 16 eyo 18, era najja nga atambulibwako industrial revolution eno natwagiraba mu Britain, ng'abantu bava mu bintu by'okulima batandika okukola ebintu bya industries ne factories ez'enjawulo. Najja paka mu World War I, najja paka mu World War II, ezo events ez'amaanyi ezizze zibeerawo mu nsi ensonga lwaki zenkozesaako. Naye oluvannyuma lwa World War II mu 1948, capitalism yafunamu challenge nti ensi nnyingi zagenda mu Great Depression, naddala ez'Abacapito eziri capitalistic, nga zimaze okuwa USSR nga zimaze okugiwangula mu World War II, netugenda mu Cold War, wagwawo kintu kye bayita Great Depression. Kati depression eyo yaleetera omukakensi omu mu economics gwe bayita Medard Keynes okwongera okukuba ebituli mu capitalism eno. Nagamba nti yes, obutuufu capitalism abadde atukolera era gavumenti efunye ssente, abantu babadde bulungi, naye gavumenti terina busobozi bujja bantu mu economic depression nga ate ekozesa capitalism. Lwaki? Nti
tesobola kudictatinga wa sente z'abantu we bagenda zinvestinga n'olw'ensonga y'abantu baddemu bafune emirimu, businesses ziddemu ziboominge, depression ebeerenga eggwawo. So Medard Keynes ono n'aleetawo gye bayita the Keynes critic of capitalism. Ti capitalism si ye answer, wabula gavumenti erina okuyongera okuyingira mu nsonga z'obukapito edictatinge wa sente abantu we baba zinvestinga. Mu nsonga eyo mu bumpimpi gavumenti eyongere okwenyigako mu nsonga z'abantu ereme kuzirekerera abantu ba bulijjo bokka, tebajja kusobola kujja nsi mu kattu ka byabwanfuna oba mu katuubagiro ak'ebyenfuna. So Keynes ono theory nebeera nga yakwata nnyo akati ebiseera ebyo, era abantu bangi ne bagidependingako nnyo, ensi nnyingi ne zijja adoptinga naddala ensi ezaali enkapita ekiseera ekyo. Naye ate tulaba olwamala okuva mu Great Depression nga bafunye ku magezi amalala agasingako mu bakakeesa abalala, nga wayiseewo emyaka egiwererako ddala, abakapitolo ne baddamu ne bagamba nti gavumenti okutuyingirira mu engeri gye tukolamu bizinesi zaffe tekijja kukola. So ne baddamu ne bapushinga okubeera nga Keynes ono ne theory ze bazijjira ddala mu nkola eya economy yaabwe, nga tebagalya ddala gavumenti ebenga eyingiramu, nti kyongera okuba nga kibanafuya bo ng'abantu, ne kiyita ne incentive ey'okukola. So Keynes ono ne bathrowing away theory ye, era tugenda okuzaalibwa abantu abasinga abali ku mulembe guno naddala abavubuka wansi w'emyaka 34 nga gavumenti ez'enjawulo naddala mu 1980 awo ezadoptinga kye bayita Neo-Liberalism. Era Neo-Liberalism eyo nga olaba COVID example, COVID we yajja yeeyubula ntuulyayo variant ez'enjawulo, variant B, ne capitalism ono yajja yeeyubula omulundi ogwokubiri n'avaamu kye bayita Neo-Liberalism, era nga bwe bwetambulirako olwaleero. United States of America y'emu ku nsi ezitambulira ku Neo-Liberalism, era nga ye eri right wing. UK ne Britain, UK, France, Italy, Germany, ensi zonna ezirawo ezikolagana ne Japan, ensi ezitambulirako Neo-Liberalism kati. Era nga ekisinza okuchampioninga Neo-Liberalism ono ye IMF, International Monetary Fund, ne World Bank, ne gavumenti ya America, wamu n'ebitongole byonna ebifuga ensi essaawa zino, naddala ekya UN wa United Nations. Kati mu nsonga ezo tugenda kuwumbawumba show yaffe nga tutegeera oba nga tutwongera okutegeera ku nsonga y'obukapito. So episode eyaleero twogedde ku bukapito, naye era ekibuuzo kikomawo eri wana Uganda, ngeri gye tunnyonnyoddemu capitalism. Opozi nga olina kyotategeddemu bulungi, tujja kusaba oleke comment yo ku video yaffe eno, oba okutusanga ku WhatsApp ku namba gye naggambyeko +256 785 756 737. Twongere okubeera nga tuwayamu ku nsonga eno. Osuubira system eyo gye tunnyonnyoddeko emabega ya capitalism ddala ye solution Uganda gy'erina eri oba Abannayuganda gye balina eri okutereza ebyenfuna byabwe, ti gavumenti etuyambye tuviire mu bye tukola, esigale kutuwa bukuumi, esigale kutugerekera misolo, naye nga nagyo era tulina obwogezi bw'okujjo dictatinga ebintu ebyenjawulo mu economy eno. Naye obukapito musuubira ye answer entuufu mu ngeri Uganda gye beetambuzaamu ebyenfuna byayo. Mwebale nnyo okumpuliriza, nja kuba nninze feedback yammwe ku page eno ne ku WhatsApp eno. Feel free, you can send anytime. Era tujja kubeera basanyufu nnyo okubeera nga tuddamu oba nga twongera okuwaya ku programu eno. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Show yaffe eno ey'olwaleero ereetebbwa oba eteerebbwamu akasente
aba cat tires era batunzi ba mmotoka, batunzi ba mipiira, batunzi ba rimu za mmotoka. Tuyongere okubawagira, basangibwa ku Old Kampala. Mwebale nnyo, mwebale ddala.